mu Eddie Mutwe atenga munange Full Figure naye talina bigambo birungi eri Bobi Wine. Byonna tubikuletedde naye ate n'empuuga naye ayanukudde Bobi Wine. Kale mangi genkuletedde ekkiriza tubeere ng'ate tugatandikirawo ene Newspack channel. Kyolina okusooka okukola kwe kuba nti no subscribinga ku YouTube channel eno ate ne video eno okugimpeera like mangi gennina kambeere ng'ate ngatandikirawo tutandikirewa bannange. Katutandikirewa Eddie Mutwe. Bobi Wine avuddeyo bambi nannyonnyola embeera gye basanzeemu Eddie Mutwe nti embeera yeeraliikiriza ali mu bulumi baamutulugunya ekisusse oba baamuyisa bubi nga kati wetwogerera munnange talabika bulungi era nga mulwadde nnyo okusinziira ku Bobi Wine. Katubeere nga tukuwa Bobi Wine akunnyonnyola embeera gye basanzeemu Eddie Mutwe. Mpozi n'ekirala yes. Ebirala nkakasa bw'anaaba asobodde ajja bibannyonnyola Katonda bw'anaaba akkiriza n'akomawo nga mulamu. Naye mu kumutulugunya kyatugambye nti Muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagara. Kati Eddie Mutwe n'agamba tebanabagampa. Awo baatandikira ebirala Eddie ndowooza n'abibannyonnyola. Kyensinga okwagala okubasaba nti buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mukomera kuba singa batafunye bujjanjabi tuli beeraliikirivu nti ayinza obutasoma. Full Figure avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Bobi Wine. Nsonga ki? Nsonga nno za Honorable Seggirinya. Katubeere nga tubikuwa. Singa bukyenkyanga Kyagulanyi ye President Jennifer nyo obutwa wangi gwa mutoyi enkoma kiddemu kimbuze ero nkikuddemu. Singa bukya nga bannayuganda balonze Kyagulanyi Ssentamu ye President waabwe gwobeerawa ngwa mu toilet y'enkoma ogimanya ey'omukyalo nenfa either nyambala bom nenga nentulika naye nensakiwa. Simanyi Bobi Wine bamuwa contract ya kusanyawo bavubuka Baganda. Simanyi Bobi Wine bamuwa contract ya kutatana Buganda. Simanyi Bobi Wine oba ayagala kusanyawo Kabaka. I don't know. Katonda mulungi abantu bonna bakitegedde. Era kyensaba Honorable Mpuuga toyogera atayogera tayejjusa. You just keep quiet. Tokola conference yonna. Ensi yonna ekimanyi nti Honorable Mpuuga yalwana okulaba nga atasa Honorable Sewanyana ne Seggirinya ekomera. Tekyetaagisa Mpuuga kwogera. Tosobola kutta babanno kubakatira kutuka kwekyo. Tosobola kutta legase z'abanno kutuka kwa extent eyo. Tosobola kutta tana Sewanyana mumanira mu ttaka mu toilet. Naneka togenda kunyuma kuba nawono woji muwadde. Otachimu tyajja kwegata n'Empuuga. Mumanyi bagenda kwegata ne Mpuuga bakole ki? Lwaki obatya? Ngate wera bantu liwa amaanyi. Nokakom yogera. Sewanyana agezeza kukosa experience ye mwana malayinga Sewanyana alwana. Yogera bani talk bani bogere that is a rap. Wanaja teguza na mera tugamba wa murepinga biyozi na azina ikamocha. Mwatu zinazina deferent mutu bana mwatu zinaziniriza wano mwatu zinazina. Ne mutu zinazina ne mwatu zinazina mwana ne mutu marawo. Nagenzo kanga na mera kama nti mwamu zinazina. Omusajja yalepinze Sewanyana ng'enseraba. That is a rap. Mbobori reader. Tosobola kudda ku national media nga zikutunuddemu, national TV nga zikutunuddemu, no rapping, no forcing, okwe itoka ka rap. Penetrate. That is a penetrate. Chobola kasajja gora bikozi na nyuma. Tosobola kuona matako gwe. That is a penetrate. It's a rap. Wale pinza Sewanyana nsi yonange raba no mukaka no muyingira no mukaka ngensetu nabwete. Nga omanyi nti Full Figure taggwako ntalo avuddeyo ate n'abeera nga atabukira Bad Black nabyo tubirina. Malaya bwana yadibadde yali mu ensi yabagambye mugende mwetege nono omukazi atunulanga koloboza mama simanyi wani. Yagezako kwetega abuddwa n'amutegula.
Nalaba mumuwairiza gundi nga kubanga bakola sente mwamuwairizani nalaba mumuwairiza ono chicken tasobola kulya nkafe fanane tasobola kulya kabuya atuka ku ekyo namwe wadde balya tasobola kulya kabuya atuka naleko bane nali maspagbulu mugende mwetege mbasudiri ani anakwanayo naye bawala baze bambadde amaviiri baswala bumpi nnyo bulinga obudomola beekubye make-up mbu beeruke please abayindi ekika kiramba kituwa ne kiwasa omusajja ogwo bwe bamuwasa ne wobeeraani ebanga natti ne bw'ojja ng'ototobadde ne bw'ojja ng'oliko ebyokulaba bikusiiza busiizi kuti ng'abirira kuno tasobola kukulaga waafuka wadde akasole ketosobola kalabako Ozachi ya jivu wale no mwana omu. Omanya abayimbi abetezera jivu. Omanya abawala bawana basaba abetegala jivu. Nokubala jivu alabika. Abadde open, abadde friendly, abadde every. Okuleka mu abanako gye munonza banakuba namwe mbalete mmulaba. Ffe tubale tumulaba. Nze nafuna ko obuzibu. Ndedoka brother nsonyiwa naye ngenda boogera. Honorable Mpuuga avuddeyo n'ayanukula Honorable Ssewanyana kwosa ne Bobi Wine. Jjukira nti olunaku olw'eggulo Bobi Wine yavuddeyo n'alyoka alagira oba agamba Honorable Ssewanyana abeere nti nno ayogera biki bye baamugambanga nga n'omugenzi tannavaawo twogera ku Honorable Sseggirinya. Mbu Mpuuga ye yali emabega w'okusibibwa kw'abantu bano ababiri. Kaakati Mpuuga ayanukudde. Yala kusaasira ne muto wange Honorable Ssewanyana namulabye ejjo nga teeddwa mu kabuli nga nga teeddwako omudumu gw'emmundu mu kusaasira biwayiseemu naye ne nkusaba nti omutwe gwe gusigaze bwe guba nga guliko ekizibu genda babujjanjabe. Naye obusaasizi bwange obulina nze ngeyakulambula mirundi emingi mu kkomera neyalwana ng'ofuna obujjanjabi osajja bukulu bwange sibusobola kunvaako okutegeera bye wayitamu n'olwekyo embeera ey'ekibukubiriza ky'ebyobufuzi esobola kunzijjako osajja bukulu bwange naye nja kusaasira busaasizi ng'omusajja wa Kabaka. Yala kusaasira Bannayuganda bonna abanoonya enkyukakyuka. Omuntu waffe y'oyo gwe tulinawo. Tukozeko ekisoboka okumuteeka ku mulamwa naye ndowooza taasoboke. Naye y'oyo gwe tulinawo bw'atyo bw'afaanana. Njagala kubasaba obutaggwaamu maanyi. Naye okufuna okwebuulirira tubeere bamalirivu twanganga ekizibu kye tulina. Kimanyi abamuuli eyo mutya okubavuma kambabuulire ebivumo tebibongola mannyo yadde okutema olubale. Naye okusigala nga tutambula mu mbeera ey'ebyobufuzi eby'ebitege kyabulabe nnyo eri be tukulembera. Kyabulabe nnyo eri ensi eno okuleka obutajjaawo kizibu tutasabye amagezi kizibu kino nga tutya nti bajja tuvuma. Buli muntu avumiddwa. Olaba ne Kabaka wange avumibwa ne maama Naabagereka n'avumibwa. Katikkiro ye baamufuula kizannyiro yakuzannyirako endiga buli emu ezannyira okwo. Bannaddiini bavumiddwa. Kakati nammwe mugume okutegeera ekika ky'abantu bano zibawangaalira okutiisatiisa bannaabwe na kubatyoboola bo basobole okuba nga basigalawo bokka. Bwe mu katenga ako ne mutava mu kutya ne twanganga ekizibu ensi tejja tusonyiwa. Naye njagala kusaasira mikwano gyange bafuutu soldiers abamu be bayita bafuutu bigere nti omukulembeze wammwe y'oyo essaawa yonna ajja kukusaddaaka ayisewo ebibye. Edi Mutwe ali mu kkomera ng'atulugunyiziddwa ng'ensi yonna yeegasse okubanja obwenkanya eri Edi Mutwe. Omukulembeze we
nga neyamukwata avuddeyo yeerambyeko alina okumulwanira atweddewo ekirala kintu kiveeko. Pamisa Kisemakula avuddeyo n'asaba Grace Khan okuva ku biragalalagala. Ajjukira nti nno olunaku olwaleero Grace Khan afunye management empya. Katubeere nga tukuwa Misa Kisemakula ng'abuulirira Grace Khan kye tutamanyi oba anaakyusaamu oba nedda, naye katubeere nga tubikuwa. Kino kikutte ntya naye bwe tuli bantu bakulu n'ofuna bw'okikwatakwata ensi n'etakitegeera naye nga naawe olina ebyo byokola ki so si gwe asoose ne banno bonna balina ebizibu bye bakoze eki nange maama yafa ne taata yafa n'omusika wa maama wange yafa kakati nkole ntya sinyawe so you're not alone mu nsi toyemweka alina ebizibu ebyo wabula talenti eki oluyimba lwo loya w'omuyimbi mu nsi luyimba toyina agenda kuwolereza mulala osinga musango okujjako oluyimba lwoyimbye mu studio nga lulungi. Genda onoonye ennyimba ennungi oziyimbe bajja kudda nga bakuwaana buwaanyi. Kuba ne bonoonoonya okusaasira sympathy wowe Maama Grace time ejja kutuuka bagambe yes tukuwulidde kale tuyimbire yimba nga byoyimba tebikola ki nga byoyimba kale tereza erinnya lyo from today osobola okuba ekyokulabirako ekirungi eri abaana baffe abalala bonna n'abaana bo kuba olina amanyi oli mukyala muzadde yes osobola okuba omuntu omulungi ensi neekulabirako nga Jackie bakati Jackie wuuyo ajja n'abatesi omulaba mu lugwala wange oyo Jackie obijjukira ebyaffe njogereko katono is it okay? Oluvannyuma lwa King Saha okugamba nti n'agenda kubeera ng'atwala Dr. Sefko mu kkooti ne Dr. Sefko Mukwana avuddeyo n'alyoka agamba nti tatidde. Agambye nti King Saha waakomerawo mu ggwanga lyattu Uganda amutwale mu kkooti nga bwe yagambye babeere ng'ate bagasimbagana kubanga alina obukakafu obumala nti nno King Saha ye yabadde emabega w'okwonoonebwa kw'emmotoka ye. Gwe King Saha sandiyagadde otusiriwaze sandiyagadde omanyire ate sandiyagadde oddemu kwewakana ojja kukola vidiyo nnyingi ng'otamatama okyakola vidiyo nnyingi nga weewakana okyakola vidiyo nnyingi ng'oyokya naye obujulizi we buli obumala gwe tofaayo komawo gye wavudde tugende maaso n'amateeka nagamba nga tonnakuba mmotoka yange oluvannyuma lw'ewamponinga oluvannyuma lwaggwe okukola akavidiyo ng'ontiisatiisa n'ogamba mbu Nelson w'omuyimbi w'omwogerako n'omala n'ogamba ojja kukola ekintu ekisingakawo nga si bigambo oluvannyuma lw'okwogera ekyo ne kituukawo kati oli wano weewakana otidde teri yabikubuuziza ogenda live ku buli live ogamba nga bw'oli e Japan ani akugambye nti bw'obeera e Japan tosobola kuzza musango ani akugambye nti bw'obeera e Japan tosobola kuzza musango Uganda gw'olowooza otulaba n'amato tuyita basiru oba olowooza nze opita musiru tofaayo nze sifuddeeyo oba wali wampagira oba tewali ampagira yesaawa amateeka galamule oyo omuvubuka eyankubira ku lunaku lwa Sande bawunsaawo abaleeta wano ewanga abavubuka abakuba emmotoka yange ajja kwogera eyamutuma n'ensonga lwaki yajja wano eno n'akola ebintu ebyo era ajja kuleeta obujulizi annyonnyole yali angamba bbaasi ey'okuba abantu be yali andabula yali ayogera ku baani abaali bamutumye gw'olowooza tebankubira olowooza abantu bewaka abalala tebabakubira gw'olowooza ndi musiru Sabo King Saha totusiriwaza omaze emyaka 4 mu industry wasalawo okubeera nga wesonyiwa music managing ba tiktokers togenda tutiisa ate togenda tusirisa Sabo King Saha wayonoonye motoka yange naye ogenda kukiraba nze bampita Dr. Sefko sitidde ate era emmotoka gye wayonoonye nsobola n'okufuna endala ate era Mukama asobola okumpa endala n'endala bwentyo ate wayongedde okulaga obutiitizi n'obunafu nti no Heza abasingira ddala okuyimba era asinga muyimbi w'okuyimba bye bibaluma era mwatukidde ku mmotoka mulowooza mukuba emmotoka mubeera mummaliriza obulamu muba mubumaze lwaki temwanzise busi kubanga emmotoka eri wali ennyumba eri wano mwandiyingidde ne munzita ne tubateena nti mwe bakabaka b'ensi eno naye King Saha genda mu mateeka sifuddeeyo oba bagamba Sefko naye avuma bwe mba nvuma tekitegeezo gye yonoona emmotoka tubeere bantu bakulu abalina amagezi bw'obugamba nvuma genda mu mateeka oba naawe nziriza onvuma oba mpangira balala banvumi okitegedde bajja lya mwenge liggwa na mwenge temugenda kwonoona bintu byaffe mulowooze tugenda sirika King Saha you're not above the law
okitegedde ate tetukutya wasalawo ove mu industry omanaginge ba tiktokers wagwa okitegera ekintu ekyo oganye okukola music oli mu ntalo z'aba tiktokers kati tugenda mu mateeka oyo omukuumi wa Chris J eyaleesa bayaya bankubye wamutuma era yankubira olunaku before yankubira ku Sunday naŋŋamba oyagala kunsindikira bayaye bankube printouts zonna zigenda kuvaayo obujulizi bwonna bugenda kuvaayo mmwe temumanyi ate n'emmotoka gye mwayonoonye mujja sasula buli kosti yonna mugenda kusasula buli kosti yonna damages zonna era bonna abakoze ekikolwa ekyo bagenda kubeera nga tubateeka on record mmwe temumanyi sigenda kwogera bingi ate saagala bampolereza okitegeera maama mwogere ku balala nga temwagala boogerako ankolemu videos antaginga ensirike temumanyiira ate temututiisatiisa King Sawan waliwo atakimanyi nti ovuma abantu waliwo atalina record waneno ng'ovuma bebe kulu mugandawo wali omuwa mmere bulijjo tomuvuma tugende ewalala muyimbi ky'omulala gwe yali avumyeko nalipuliddeko banga ovuma ne Kenzo bayimbi bangi bozovoola gwe gwanya voola abalala ng'ate we bavoola ku bayimbi mbu b'omanaginga beweebaka nabo bosiiba wegadanga nabo gwe boogamba nti omanaginga ate bo we baboogerako n'olyoka okuba abalala noyonoona n'ebintu byabwe kyotayagala bakole lwaki okikola abalala kati tugende mu mateeka ssebo akatengo kyakawulira nnyo kyovola bogenda live ku buli live nga weewakana naye tofaayo communications zonna weeziri oyo inaina gwe watuma Chris Joyo bounceawo ajja kubyogera ambulire King Saha kigwe yali andabula aweereza basi eyabavubuka okunkuba okitegedde waali yakuba ku simu yange Airtel printout tusobola ozifuna call data zonna gwe tofaayo ate seetaaga bawagizi kuba nze sefuko nsobola okwemalira ebintu byange nga nze sefuko okitegedde seetaaga bawagizi ate nalabe bangi boogera bukino mwogere muliwo mwe kwogera mwogere naye nga hezo nyongera okubajjukiza waali muyimbi mu ggwanga ate akikuba yimba bulungi nnyo kati ekyo oba kibaluma oba kibaduguda oba mututte okitegeera ate nga temusobola kuba obuyinza temubuyina okitegedde kati tugendeko mu mateeka nze sifuddeeyo nammwe sifuddeeyo toddamu kola live nga weewozaako toddamu kuba tetunnabikubuuza oba oli Japan oba oli India beerayo asiriwaza abantu olowooza obeere bwe tosobola lagira muntu agenda akola ekintu olowooza bobeera nabo tetubamanyi obeera ne Chris yali bouncer wange mu 2022 eyo nze yamuconnectinga kummwe nga mumaze omulaba nga ali nange nyamumuyita kati ate muli awo akubidde njo aŋŋamba bye muteesa ku ssimu ate mwe mwefuula nti mulowooza nze ndi musiru kale tugenda kulabako bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel weekumire kweno yokka tujja kubeera nga tetukwa amawulire amalala getunaaba tufunye obeera bulungi weeraba